abantu mwenda basunsuddwa okuvuga ku bifo ebyenjawulo mu disitulikiti y'Ebuvuma okusinziira ku akulira ebyokulonda Edmond Misango. Buvuma tulina constituency emu yokka era nga ya Buvuma Island County. Yes, so tekateke tambudde bulungi. Mu basunsuddwa kuliko Robert Migadde Ndugwa ali ku kadi ya NRM ng'agenda kuddamu okuvuganya ku kifo ky'omukiise w'Ebuvuma ng'azira abantu baayo okumulonda olw'ebyakoze. Nga bwe bazze obungi mu kutuwandiisa tubasaba ne ku nnaku lw'okulonda bajje mu bungi akalulu kano bakalonde. Executive Guvernor mu disitulikiti y'Emukono nga bakomekereza okusunsula bikwaniza ku bifo ebyenjawulo. Abasunsula ku bali Kabala Kiwanuka owa Mukono North, Fred Kayongo wa Mukono South, Fred Kajima wa Mukono Municipality n'abalala bano baza okusunsula ne boogera bye baagala okukola. Abantu baffe batukkiririzaamu yenza omubaka abeera mu bantu nga sirina magye kubanga abantu banzikiririzaamu. Bweyamu bwange eri bana Mukono North nti kakati tugenda funa omubaka ow'ensonga okwogerera ebizibu by'Ennakifuma nga Nnakifuma constituency obunadda eggombola mwezaalibwa ey'Ennabaale yebuna NRM Kintaddewo ng'ayagala kya Mukono South naye aliko byayogedde. Ebigendererwa bya PDM n'emirimu gye bagenda okujja okukola nga bayise mu ssente za PDM byenjagala okuteekako amaanyi. N'abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo Kalangala bakomekereza okusunsulwa. Mu basunsuddwa kuliko Helen Nakimole atunulidde okweddiza entebe y'omwaka omukyalo w'e Kalangala ku kaadi ya NUP amuvuganya Aidan Nabigo wa NRM nga bonna batuwulidde baagala okola. Nga tukola skilling center eyo tugenda giteekawo okuyamba ku baana ab'obuwala ddala abaana ab'obuwala abavubuka oba abakyala okwejja mu bwavu. Olwaleero mu manifesto y'NRM gavumenti gyempagira emmeri y'ekyamuswa mweri naye ani agenda ogisakayo okugireeta? Omuntu omutuufu alina kubeera atambulira mu layini ey'NRM kubanga eri mu manifesto y'NRM. Awala kuliko bire Lugoloobe akwadde NRM Bujumba Aloy Vincent Kiseka Zekululwe ekyamuswa ne Sennonje David Nkamba jidde kadi y'NUP ekyamuswa. Ekintu ekirala kyenjagala okusoosowaza mu kiseera mu kisanja kyange kyekintu ky'okulaba nga bannakalangala bafuna amawulire naddala ku nteekateeka za gavumenti. Mu masomero ago gennyini tulaba nti waliwo ekibulamu. Amasomero ga gavumenti ne wesanga nga tegalina income generating projects. N'akakiiko k'ebikulonda Lwengo kakasiza abantu 19 abagenda okuvuga ku bifo ebyenjawulo. Mu basunsuddwa leero kubaddeko Muhammad Myaja Center yagali kya Bukoto West, Kamali Saulo Sekindi avuganya ku lulwe Bukoto Mid West, Kayira Isaac Junior ne Kamsimi Smith nga bano basabye abalonze babalabire ddala. Twasuubiza banna Bukoto West batuusaako obuweereza obulungi mu byenjigiriza, mu byentambula, mu byobulamu. Kusaka oba kibayita robbing for the constituency ku byobulamu n'enguudo n'amasannyalaze. Kino kibadde kirakinga okubanga kikiikirirwa bulungi oba eddoboozi lyakyo nga lituuka bulungi. Abantu baagala mpeereza era okujja independent saavuganyako mu kibiina kya bufuzi kyonna. Pisio Gabiru wa kikiiko kulonda alabudde kubagala okuba campaigning obudde tebunatuuka. So wanakwatibwa inaina ng'ali mu open campaigns ng'akuba rallies agenda kuba ng'akolebwako ng'amateeka bwe googera. Yombe wandisiza ekyotera kubaddeko Geoffrey Lutaya ng'awerekeddwako Mukyalo Irene Namatovo ono ategeeza nti mwetegefu okulanirira enkulaakulana. Tugenda kulwana nnyo n'abantu beeyo babe nga basobola okufuna amasomero basome babeere nabo nga balina obwenkanya nga bannayuganda abalala. Kubadde kunomba kwa kyotera John Paul Kwago Mpalagi naye asuubiza okutandikira wakomye. Tukyalina okusomooza kunene mu nsonga z'ettaka. Abantu baffe bangi abakyagobwa ku mataka. Abakyala abateesobola abavubuka bonna maze okutegeera bye byetaaga. Nesimbyewo ku kifo kibayita direct member of parliament ekyakyotera constituency. Ye Masaka abantu 18 basunsuddwa okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Kuliko ennyini Richard Sebamala jidde ku kadi ya DP Bukoto Central ng'ategeeza nti wakulana okulaba ng'ensimbi eziva mu gavumenti okugenda mu kitundu ekyo zongerwako. So ekikyasinze okubeera ekikulu mu kisanja kino okumakinga sure nti no gavumenti ejja ngenda mu maaso n'okumakinga sure nti tusakayo buli ke tusobola. Abala kuliko knowledge wani to wainalemo agale kyembako mukyali yamye okulanirira abavobe. Bimu ku bintu ngendo okulanira kwa Masaka emiddewo ku bulimi, busuubuzi na buvubi. Nenjagala okubagamba ambolera engattako naye amaanyi nga yina ng'omuntu. Kubanga balowooza nti okuzijjako okujja ne babambolera
kyekigenda okunsuula. Nzize ng'omusomesa omutendeke tugende kufula Palamenti tuteseze abaana baffe tulabe ng'ebyenjigiriza bigenda bulungi. Mu kibuga Masaka abasusuddwa kuliko gya Villa Luwase bina ayagala ekinyindo mukungu ekoni Namere Justin Nsubuga okulaba nti ekibuga kyaffe kino social services zeeyongera okutereezebwa twongera ku budget y'ekibuga kyaffe. Njagala okukutegeeza tekengendo singa oteekako obange abantu baavu ekitenkanika. iyo egomba abasunsula abadde 14 nga kubaddeko Dani Mukasa avuganya egomba West naye bali Silivio Mako omukyalo wainaalemo Kosa Peter n'abalala. Ensonga enkulu endeese nga munagomba ate munagomba East kwe kulaba nga eddoboozi lya Gomba East omulundi ogusookedde ddala nga ligenda kuwulirwa. Naye nga twemfasizinga nti omuzadde ateesa atya ssente mu nsawo amaka gafunye gatya ssente ne gabana bwegutoko wali nejinya nga basunsuddwa babadde 40 ku bifo ebyenjawulo. Abamu ku basusuddwa kubadde ku Mazira Richard owa NRM ku kifo kya South East Edwin Lufafu wa Jinja North ne Kawanguzi Paul wa PFF. Aye tulikwebaza Katonda nti flag bearer w'NRM mu Jinja South East constituency olwaleero maze okuba nominated. Ekyandeese mu lwokaano luno kusobola oba ndikwenda kuba idoboozi eri omuntu owa wansi. Basuubiza okubanga nja bakolera bulungi. Ebuyiko abeera ku basunsuddwa ng'olwaleero kuliko Kabuye Badru Mpoza akwadde NRM endera ku kifo ky'omubaka wa Njeru municipality. Mu Njeru municipality tulina ebizibu bingi naddala eby'amasannyalaze, amazzi, enguudo.